Munamasaka tukwaniriza oli otya ssebo? Yendi ssebo oli otya mukama? Obulamu? Obulamu bulungi. Ng'obadde otubuzeeko. Amwe tuli tubeera bintu bingi, tubeerako mu ndongo, ne tubeera mu kulima. N'ebintu ebirala ebitali ndongo nga bw'oga nti olina okuyimirizaawo obulamu. Okay. Olunaku lw'olwaleero ki ekikuleese mu kamera? Ekintu ekindeese mu kamera ntuuse okwemulugunya kwange eri Ssaabaminisita Nabanja. Owaffe ono yennyini? Oyo yennyini. Oyo mukyala mu bakyala ye bonna yali asinga okuba mukwano gwange. Ate obuzibu bwava wa temukyali bakyali? Obuzibu we bwava nakola naye bizinensi z'obululo. Okay. Era ebiseera byonna bye yakolera akalulu nze namuwanga music emmotoka zange mu kagadi yonna nga bwe yali ebeera ng'ogimanyi nti nnene. Oba waliwo akasente oba tewali nga nze nteeka okukolera Ssaabaminisita Nabanja oba kufa oba kuwona nga tombuulira muntu yenna. Mwali mukola jesi kubanga nti muli ba mikwano oba mwali mukola business? Ekyatufuula okumanyigana okukola bizinensi ya byuma. Okay. Nanoonya nga neetaaga era ne muwa attention. Yes. Ne tukola. Naye mu kukola twalinamu obuzibu bungi nnyo. Tewabanga ssente, yes nali nkirabanga nga teziriiwo. Disitulikiti y'e Kagadi yali nnene nnyo nga muyino gigenda buli nsonda ku nsonda. Awandyagadde amafuta mu loole emitwalo 2. Ssaabaminisita nga talina ng'ayinza okukwata 10 n'akuwa. N'agaba mugende egindi mukole nange ngenzeewa. Mukazi mumalirivu nnyo bw'aba yasazeewo ekintu akikola. So kati okwemulugunya kwo kuliwa wano? Okwemulugunya kwange we kuli nti nze Ssaabaminisita yankubiranga essimu nga ne bwe ziba 9 ogw'ekiro ngikwata, ne bwe ziba 8 bwe ziba 7. Omukazi n'atuuka n'okumbuuza naye ono kiki ky'olina naye? Namugamba oyo n'omukyala gw'olaba mukolera nga muntu. Omukyala nga yakubuuzeeka nti? Omukyala yambuuza essimu eno ng'eyitira ku ssimu yo. Ssaabaminisita yakukubiranga nnyo amasimu? Olw'akalulu kano ke twalingamu. Leeta ebyuma bitwala egindi, genda e Kagadi, genda e Muwololo, genda Nkooko, genda buli wamu. Wonna kale akalulu ke konna nze nakakola. Era nenkamaliriza bulungi. Yadde tewabanga ssente saamukyawangako obulamu bwange bwonna bw'oba neekwese. Era waliwo n'olunaku olumu lwenzijjukira yankubira twakavaayo tukooye abaana bagenze n'ambulwa. N'akubira omuntu simanyi oba n'akubira Mwami Jembe Masaka. Mwami Jembe nannoonya nali neebasa abaana bonna nga babuze. Njagala jjukire lwe nakagenda e Kagadi omulundi ogwasembayo enkuba ne tukubira mu paaka n'atulekawo nga tewali kasente ne ntetenkanya n'enva e Kagadi. Naye bwe akalulu bwe kaggwa Ssaabaminisita essimu ze twayogererangako tiyaddamu yadde okunkwata, ne bwe njikuba ne bwe nteekako message bazikwatamu tewali anziramu. Ssaabaminisita wakola ne Ssaabaminisita ng'onoonya akalulu ke oba ng'anoonya akalulu mu buli mbeera embi n'ennungi? Embi n'ennungi kuga nti ng'abaana bayinza okukubira ne bagamba amafuta gaweddemu. N'obagamba nedda talina kambaweereza 5 gye nnina mweyongereyo mutuuke. Nze bisigadde nja kukola ki? Njabbira bana. Yalina oli omukazi amuvuganya ng'amutwalira ku muliro muyitirivu nnyo nnyo nnyo. Naye nagumira buli mbeera. So essaawa zino okubira Ssaabaminisita amasimu tagakwata? Tagakwata. Tekyali ssimu yange gye nyiza kwogera ne Ssaabaminisita. Essimu zo bw'ozikuba ziyitamu? Ziyitamu era ne bwe mperezaako message ndaba nti bazirabye. Era ne mbawa n'okwemulugunya kwange ne bagamba ne Ssaabaminisita namukola ki nga natoba naye. Kati mu mbeera y'obulamu eno bwe tukolera abantu abanene ng'abo tukola n'amaanyi nga naffe tulina kye twagala mu bulamu bwaffe okutambula nabo. Naye bwe batumala batuleka ng'okugeza nze nyina ebyuma eyo likodi emanyiddwa wa. Yes, gwe Munnamasaka olina? Munnamasaka Mubende. Yes. Nakolerako Nyombi Tembo yansanga nkuba ebyuma. Naŋŋamba kiki nga nyidde abavubuka bayitirivu nnyo. Naŋŋamba nti tokuba gate collection kubanga abavubuka bakole ki bazine. Nja kutwalawo pulezidenti akusasule. Yasanga endongo esinda ku Simon wali Mubende. N'enkuba endongo. Nyombi Tembo. Wetamala byobululu okuddamu kukuba essimu nga teriiwo. So olinga agamba nti ne Ssaabaminisita kyaliko ssaawa? Anti nze wano omuntu gwe nkoledde bakibuuka amooti
nzati ngokujje wange ngoli wa movement nga nkugamba mpa buwi mafuta bw'oliita mujja kunsasula kuba nali abantu b'okoledde olinga agamba nti tebakusiimye tebasiima mirimu gyo kyengezaako kulagana ddala bali ku gavumenti neebaza omwami omu bamwita Kayija William w'ekyenjojo oyo omusajja gwe nali ndabyeko nti ayagala Museveni ate n'ayagala n'abamuliko n'abamukolera. Yes. Kayija William ow'ekyenjojo naye bonna bano abasigadde abalala bw'omukolera n'akweyambisa bwe kiggwanga akuleka tajjukira ntalo ze mulwanye tajjukira biki kuba bino ebya Ssaabaminisita byaliko okusika omuguwa bali bakyala babiri naye ng'oli atwala ono n'ono atwala ono naye Ssaabaminisita yali muvumu nnyo ye bw'alwana olutalo kisogamba nti taluwangudde aluggusa batusindikirizanga nga Kagadi bwe wali omanya ebyobufuzi mugende biki nga tutambulira mu buzibu bunene nnyo okuba nti omukyalo ono takyakwata masimu golooza kiva ku ki simanyi oba buvunaanyizibwa bwe yafuna obungi ne bwerabiza ffe ate abalwana naye okulabika nti agendayo sikimanyi olina woyogedde n'ogamba nti no yali nga talinaamu ssente nga emmotoka we bayetaaga emitwalo 2 nga abawa 10 ng'ayinza okuwa 10 kubanga era tiwaali akalulu okamanyi akalulu okamanyi omuntu akeera nga ayiiya buyiiya awo nga zaaweddewo jjo n'atandika okutajja n'anoonya eno n'eri ne musimbula naye sinze kyensaba Ssaabaminisita akwate essimu yange nga bwe yankubiranga ne mukwata mwogere mubuulire ebintu byange bikolaki ebikuluma era kindeese mu kamera kulemererwa nti yannema okufuna naye luli namufunanga wali okoze naye ebbanga ki obululu bwe bwonna nze nabukola ebyuma nze nabimuwanga sijja kugamba nti tiyampangayo kasente yakampangayo naye nga tikamala naye nga nange nwana atuuke waggulu nate bwe batuuka eri batwerabira wateekamu sente nga mmeka sente zo sijja kubalira nti muwendo guno nti oba guno kuba tezaali ku budget ate tezaali ensalire naye nakikolanga lwakwagala nti wano emmotoka egaanye okutuuka naye mukwano gwange talina abaana ne bagaana edda kambaweereza 5 mutuuke 5 waliwo ogisingira akakadde kootalina abaana bakozesanga bameka twali ndowooza abaana nga 7-8 bwe twakolanga naye wennyini bambuuza naye ow'amaanyi gwe twakolera ate kyampitirirako mu covid kuba buli mwana yaŋŋambanga twakolera Ssaabaminisita Nabanja ne mazima tufe enjala ng'aliwo naye nga simunze kubaziyitamu abaana bano naye lwaki tokubira Ssaabaminisita alabika akuwemerere naye Ssaabaminisita ayinza otwerabira ku bululu bwe twanoonya nga tusula wali mu bikutiya enkuba netukuba Kagadi yonna nfe ebinnya netugende mmotoka nezikutuka sepulingi biki oluusi tusula ku makubo nga titutuusaawo waffe emmotoka endala naye mbagamba bannange nange Ssaabaminisita kyakola ki sikyamulaba nga bo balowooza nti asindikira emmere mu covid n'enjirya ampa ssente n'enkola ki n'enzirya so sizze kulumba sizze nti lwa byabufuzi siri munnabyabufuzi ate ludda ndi munnabyabufuzi gw'otayinza kumanya nti mpagire ono boono obankugaye sibeera so Ssaabaminisita nga gwe ki kyosinga okwagala okuba nti kyensinga okwagala Ssaabaminisita gy'oli yonna jjukira obulumi bwe twayitamu nga tunoonya akalulu okwata essimu yange oba onkubireko nga naawe bwewankubiranga naye nkukwata kuba bwe najjanga ewuwa ekigambo kimu mu Namasaka nga wafulumye eddenju nga tuli babiri akacyayi nenkanywa Namasaka muwe ekyayi mukuwe kino tugende naye kati ate omukwano gwo gwe twalina ate ne tumala tutuukeyo waggulu lwaki wanneerabira abantu abasinga mu Namasaka bajja mu kamera babeera baagala attention oba kumanyikibwa oba kujja kuwalampira ku linnya ly'abantu omukyalo omunene bw'ati tugambe nti tozze toli kwonoona linnya lye byoyogera bye bituufu Ssaabaminisita sinza kumwonoona olw'ensonga gambye ekintu ekyo twakizimba ffenna nga nze mukolera awabi n'awaki n'awalungi era kyenzijjukira omulundi ogwasembayo nga tumala nga tumaliriza okukola ebyobulungi nga tuyiseemu yansaba nagamba tugende onfunire ebyuma e Kampala ku muntu gw'omanyi ne tugenda ne mutwale wa mukwano gwange Vincent n'atuwa ebyuma nanga nti bino ebyuma
bye tuguze nzijukira n'ebimu twabijjayo Nabanja kuba yali tannaba kufuna ssente era nga nange ekiraba mugenzi Ssaaba Minisita nankubira essimu nenzijja Kampala tugende w'omugenzi Vincent muganda akiyimba nga tannafa n'atuwola ebyuma byali bya miliyoni nga 5 ne tusasulako ekitundu 25 ne tusasulako ekitundu yes ekitundu ekyasigalayo ebyo byange naye sisobola kubyongera kubiteeka mu maaso okay naye byangamba nga tumaze okugula ebyuma ebyo nanga nti abina ebyuma bigenda kukola bupato obutonotono bw'abantu bano abatuwagidde abakoze eki naye ebibyo bijjanga kujja ku pati ennene okuva olwo toddangamu kumuwuliza nze saamanya nti angobye mugenda twewola ebyuma saddayo kata yafuna biri ebibye awo yankomya kyeyanjagalako yali music ne tuwangula bulu music yakola mu wololowa kagadi yonna buli womanyi we yalina laale mbeera ki embi gy'osinga okujjukira gye wayita mu yasinga okujjukira twabonaabona nnyo makubo galinga mafu oli owa sayidi eri awagono takatwala ono akatwala jjukira waalimu awo era n'ebyokugamba nti nze saagala enkuba yabakubako eyo enkuba twaginaabanga bunaani va ku kyenkuba naye okusula awantu awatonnya enkuba n'okeesa nga tewali na loogi tewali kiki nga ne loogi ne bwe zinaabaawo tolina kyomugamba naye talina ssente yapambanya amafuta yapambanya bino olinga agamba nti nno abagagga mu mbeera bweti bamanyi okukozesa abaavu ne babasuulawo kisoboka kubanga Ssaaba Minisita teyandensudde ye muntu eyandibadde ayisa ne konvuyi ye Mubende n'egiraba ng'ekyamyeko ewa najja n'akuma ne wali mu ttawuni n'agabira baagabidde ssente n'atajjukira munnamasaka n'abaana abankolera nga baliwa wali ogezezaako okumutaayizaako konoogamba nti kati azze Mubendeke ngende wali mulabe mubuuzeeko kyali kituuse tuli mu buli mbeera yonna namufunanga kuba embeera embi yaliwo naye kati era omuntu ow'amaanyi ngoyo toyinza genda gwa mu konvoyi ye ng'otegeera just oyinza okutunda obulamu ne buggwawo oba okufuna ekizibu eky'amaanyi era kyegambye nti nze sizza okumuswaza naye ensonga zange njagala mulabeko nga bwe twanyumyanga nga bwe twatulanga ku mmeeza ne tubala nangamba kwata eno nkutte eno genda eno ne bwe nsindika meseji zanziraba nti bazirabye tebanziraba naye waliwo atamanyi ne bwe Ssaaba Minisita Nabanja aveeyo akwate bayibuli alayira nga tamanyi nti mu bya bizinesi etwaba n'enkolagana nene nnyo saamuyiwaako yadde olunaku olwo muze kyekinnuma kale sijja kugaa nti mubanja kino oba mubanja kino oba mubanja kiri naye just bajjukirenga oba ne Museveni ajjukira abaazirwanako yalinga abasasula naye just ajjukira n'akola ki n'agenda bwamba kangende ekiboga kangende just ng'atudde butuuzi ku tteebo nti bano baazirwanako naye okimanyi nti baabanga bafuna omusaala gwabwe okitegedde nti omuntu bw'awummuzibwa yasasulwanga kale agende naye agenda n'abanoonya kati ze kinnuma butabanga njogerako ne Ssaaba Minisita Nabanja ne mulaba wali ku TV nga twatoba naye nga nze kumpi nze lali nambe mukwabo batolina byuma mbululu siraba kyoba ogenda kola era kimulaba bwe nabulangawo yataajanga nnyo oliwa so kati kyosinga okwagala kulaba Minisita Nabanja angambeko ndi jangu mu ofisi yange wano tunyumyemu nga bwe yampitanga ewuwe nensitukirawo nga bwe yankubiranga essimu ku 9 ogw'ekiro enkya okwata wano ku 12 kwata wano tukoze tukyogenda egindi tikka ebyuma ojje akasente tewali ne kale nekokozeyo akatono nga kayinza okumala ebbanga oba myezi 2-3 nga n'abaana tobawadde kati ebyo byabikisinga otuluma kale naye nga sizza nti mulumba obulumi bwange kumulaba nga bapromota nsobola okwogerako nti nno wabaddewo okukola obwegassi bw'abapromota tukisanyukira ng'abantu naye twagala tufune abakulembeze abalungi be baliwa twagala omuntu bwe baba bamuwadde obukulembeze aleme okwesigama ennyo ku mululu aleme ennyo okwesigama okufuuka katenerayiza okufunira ku balala kikyotegeeza kyentegeeza nti nno omuntu bw'oba okolaganye ne banno olina okukakkanya omutima gwo
n'obeera nno mu banno n'omanya nti nno ono ali kino ono ali kino ono ali kino ate n'oteyagaliza nnyo kugaggawala wekka banno bano booleese n'otabafuula kateni za kutimbaawo bazirabe ate gwe okole ebibyo. Okuba nti nno bapromota bavuddeyo ne beegatta okutambuza ekibiina oba ekintu ky'obwa promota mu ggwanga Uganda, omukulu Abitex yalondeddwa nga president. Yesebo gokkirizigana nakyo era oli mumativu nakyo? Abitex mwana waffe we Masaka, ffenna gye tuzaaliddwa ne tuvaayo ne tujja mu Kampala. Abitex mumanyi nga promota yasooka okuleeta ebivulu eby'amaanyi wano mu Uganda, okuvuga ennyonyi mu bbanga, zinamboole, Masaka recreation ground, biki n'ebirala. Ne muganda nga Abitex kimusaba kiri kimu nti nno ffe ekizze kitunyiisa ebintu bino buyaaye, balongooke emyoyo bategeere nti nno abantu era be bakulonda nga bwe yalondeddwa, batuzimbemu ekintu ekibeetaaga nga buli wodde ogamba Abitex. Tukoze wano ensonga za bya Jenosalimu Sale ne batuyisa bubi nnyo nnyo nnyo. Baani aba bayisa obubi? Abatuyisiza obubi era sijja kugamba nti ono naye suubira twatambula ne Mwami Kabanda, tutambula ne bamwami Roja nga be bakulembeze b'ekintu. Abitex naye yabeerako ku sayidi emu. So nti nze kye ŋŋamba mu nsonga ezo zonna zeggambye, mwami Abitex aliyakitinga mangu mu kifo ky'okuzimba n'azimbulula. Abitex azimbulula omuntu anti olw'ensonga ziizino nti erwaleero bw'olaba abantu abakaayana togamba ono nti kuba ono naawe kuba oba kuba ye mukulembeze omuki bonna obaza wansi noga nti amukakkane kino ba kino tobaako oluuyi nti gwe kubira ddala okitegeeza. Kati kyengezaako okugeza ku mwami Abitex, juzi wano napangisa Kenzo ne mutwala Lojja n'antimbako kumpi ku kyalo kyekimu nga twawula ekyalo eki okutuuka ku shee yange. So Kenzo wa Bbeeyi bwe twakubira Abitex yagamba nedda endongeringa mizigo buli omu akole. Okitegedde? Kyokka ate nze nali nasookayo okutimba Kenzo. Nfa kye yandigambye nti mu butuufu we tuba tutudde omuti yandiyingiridde munne, yandirese oli n'avaawo ono n'akola. Kati ebigambo byamuvaamu yagamba endongeringa mizigo buli omu akole. Kati kitegeeza nti nno mwami Abitex aba alagidde nti omuntu bw'atimba emubende ng'akola 25 naawe jangu omutimbeko nga 26. Okitegeera? Eyebanga fitina oba toyagalizza. Kati kyensabya mwami Abitex yadde nga bamulonze bakule ensi bagirabye. Abitex gambye tuva Masaka. Naye mumanyi ng'omwaka abazimbawo endongo ey'obuyaayi. Banze natandika okulaba Abitex ng'atupangisaako ebyuma dulayivu biki. Naye nga ayinza okutimba posita ng'eriko abayimbi 20 n'aleeta 2. Abitex yali abikolera n'aleeta 2. Kati kitegeeza nti ffe abaana bali wansi kubabo be bapromota abakulu tuyigidde kubo okukola ebivulu eby'obuyaaye. Wano mu ggwanga omuntu gwe mmanya akola ekivulu ekitali kya buyaaye Moses. Kale n'abalala weebali besijja kumenya kuba ye Mose mumanyi nnyo. Tutambuddeko ffenna obudde buwanvu nnyo mu kuva mu kuba posita biki. So nze wano omuntu gwe nsinga okumanya nti ategeka ekivulu ekitalimu buyaaye Mose. N'abalala waliwo bendaba besimanyi manya. Naye nze okulaba ebivulu nti batimba abantu 10 ne wajja 2 tandika kukirabira ku mukama wange Abitex era kye musaba akakkane ate tukuze ebiseera bigenze. Alekerawo okukola ebintu ebirimu obuyaaye. Bw'alaba abantu abasoowaganye atuuze butuuze awumbirire. Nga gye bwe twamukubira ntimbye Kenzo, mulala za ntimbyeko, abantu tubajja mu kitundu kyekimu okumugereza essimu n'aga nti bwe ndungo mizigo. Buli omu akole ki? Buli omu akole. Ekyo tekyali kituufu.
namaliriza nsaliddwa nga n'oli akoze eki asaliddwa tewali meaning ne awo yatutwala mu mulimu tugenze kukola oba tufune kale nze mwagaliza obukulembeze obulungi mwagaliza ebigambo bye mugambye abiteeke mu nkola okwekuza mu mutima n'okutegeera nti ky'olina enkya kikuggwako kuba tuyinza okubabuuza sente zave wa Jerusalemu sayiga tebakyalina na 10 kitegeeza nti zo zaggwawo naye abantu okola ki okyabalina be balina okuzzaayo ofune endala tulimu abaalumwa ate waliwo ne beyayamba sizze kuvuma sizze kulwana sizze naye njagala bakola obukulembeze obuki kuba twalina wali ewa Jerusalemu tusale okutabuka okwasukka olw'obulumi olw'obusungu batukozesa nga zikateni bakabanda baani naye twakuulinga omuntu omutuufu bw'olwana otala otuuka n'okulinga n'oga nti kino kitadde ne kino nsaba bakole obukulembeze obulungi n'ow'e Masaka bamumanye n'ab'ekyotera bamanye mubende Mbale Kaseesewa nti tulinayo amatabi g'abapromota nabo babatwale ng'abantu naye baleme kulowooza nti bo be b'amaanyi ennyo ne bw'oba w'amaanyi otya nga tolina bano ba wansi kikutabula kikulemerera Abetex kye kimubulamu ekyo kwetereza ate bajjo ono bajjo teyamule badde mubi naye ayagala nnyo ebintu by'entalo atya ayagala nnyo okulumba ekisusa ate n'obusungu obungi so ensibu onubono gisobola okkakkana mu mwami bajjo kuba bajjo mukwano gwange naye ntuddeko naye ku mmeeza ne tunyumya lwakuba kati bwe baafunamu amalala baalowooza nti bakitalo nnyo nebye bakola tebikyasaana baguledi za wansi naye omugagga ennyo anoonyamu avona amukolere sente zeeyongereko tasobola kubeera nti kubanga yagagga wala ali eri mu fulaati ali mu kalina naga nti nze natuula namala olina okunoonya bano ab'owansi ate bakukolera ate osobole okwongerako so mwami bajjo nti bakola ebintu ebirungi ate ne bakola n'ebibi waliwo wajjira mu media ng'alaga facts ezo zennyini ezikola ekintu era nga mutuufu waliwo wajjira mu media ng'ayagala YouTube yetambule ne buli lw'okola ekintu ekirungi kisinga ekibi obungi nti bw'oleeta abantu naye mulimu abantu bakukkiririzaamu naye waliwo lw'oleeta ne baga nti abo twabamanyiriramu ebyo byaki byakisiru byaki kati kyetusaba nti embeera eyo bagitereeze ekkakkane basobole otukulembera tewali muntu atalina bukulembeze ne bwe muba mwasoma mwenna nga mulina degrees ne babateeka ku mmeeza era kubaako ogu gwe bakola ki gwe balonda tebaga nti bonna buli alina degree adde wali awangudde nedda zesaba mwami Abetex akakkane ate ayiga okulowooza ku nsonga ti kino bankubidde nkikole ntya ekyokubiri mwami Masiko ow'e Masaka nange ndi w'e Masaka ne mwami Masiko ekisinga okukutawaanya obambira nnyo ensonga ezitakukwatako weyita nnyo ow'ekitalo weyita nnyo alina ssente weyita nnyo amanyi naye mwami Masiko tomanyi ate n'obukulu bwo bugenda kufa bwerere kuba totuula wansi n'olowooza buzibu ki bw'olina ne mwami Masiko mwami Masiko oyo sandibadde naye na buzibu ne mwami Masiko nsuubira tewandibadde na promota kuba oli yakitinga nnyo atya bw'okola ekivulu obanga alowooza nti teribaayo nkuba teribaayo kusala teriba bizinesi bw'ogikola suubira ebintu byonna enkuba eyinza okutonnya ebyuma biyinza okufa nga mbitutte okitegedde gwe nkoze naye ayinza okufunamu akazibuzibu emmotoka efa naye mwami Masiko omulaba ayinza okukupangisaako emmotoka ebyuma ne bifa n'ajula okweyambula ng'alinga aga nti gwe emmotoka ogiragidde efe n'atabuka n'ajooka n'afuuka ekizibu ate ayina ebintu byakola kati yajjako emubende awo n'apaakinga emmotoka mu kkubo wakati abantu bayombyedde emmotoka baagana kujojakakanya abantu naye mbagamba ekyo mukireke bannange kaliwava omuvubuka Sabamita Santos ye yavaako mwalimu omuwala najja n'agibalamugaa vaamu gwolete mukama wo bw'oganda emmotoka tugikumako peteroli bwe twayita mwami Masiko yatandika kweragira ku bantu kati ebintu by'amalala mwami Masiko abyagala nnyo
Jombadde mu soya kezo nempita loja ne mugamba loja wantimbyeko naye kankudize poster banners biki tute ekintu ki loja n'alema n'agenda maaso simanya ate mwami Masiko gye yava kuba namutuuza n'awaluna umubiri wali mwami loja simanya ate mwami Masiko gye yava ku media kungi okwogera mbu loja yayise Lukwago bakkaanye biki mbu Lukwago n'agaana ate nze nayitaani loja ne tugenda ne Wakenzo mu office ne bagamba loja jjayo show fete twategedde nti distance ntono bweti watulaze nti wawanvu loja n'agaana nende okula Masiko ali ku nkutu alumba Lukwago yakoze ensobi Lukwago kati mwami Masiko weetereze omutwe gwo titwagala tulowooze nti oliko ekikyamu titwagala tulowooze nti olina ekikyamu ulya mukama wange nkuwulira bulungi yesebo mwami Masiko yeetereze bw'aba akola ekintu akikole ng'omuntu omukulu